Emunyenye zagenda n'abantu Emagombe. Chairman w'ekyalo, chairman n'agenda ne yesuula mu luzzi. Chairman yafiira mu luzzi. Emunyenye buno butambula obuuko obwo nga zeekola akaganda bwe kati ne zikola balubu. Bwagamba njagala kugenda mu kisenge nga zitambula. Chairman yagenda alya muddo ng'ente n'ayita ku mulaalo. Njala kunindeka, saidi ku binyeeba byo, zizana zizomusango, saidi ku binyeeba byo nga kyakaaba. Era Ssefoloza olwafa ekire Emunyenye ne zaakira ku bantu awo nga ziba mulisaako mulumbe. Ssefoloza olwamumbuuza mutaka be tewali Emunyenye addamu kulabika. Ssefoloza amaanyi ga sitaani gamulimba navumaganya eddiini n'agikyaya. Tukomyewo nate omwana wa Katonda atugoberera atuwuliriza nawe atulaba. Mukama wa kitiibwa atuwa ekisa ekyo buli kadde ekitukomyawo mu maaso nga tukyali balamu. Nkiddamu nti si kufuba kwaffe, si kulwana kwaffe, si ntegeera yaffe, wabula kisa kyoyo yatutonda ddunda, oyo yatuteekerateekera ebirungi mu maaso g'ebizibu byaffe. Ebiseera ebisinga waliwo ensi lwetukwata ne tugamba nti wano tunaayitawo, wano tunaamalako, naye nga tuyita mu kisa kye n'ebyo byatusuubiza. Buli kadde twerabiraawo nga tubisomose nga n'ebizibu byonna bifudde ebyangu. Omwana Katonda ayita mu bizibu eby'enjawulo ali eyo, si enkomerero. Tolowooza ku kwetuga, tolowooza ku kwejja mu bulamu bw'ensi eno, tolowooza ku kwonoona obulamu bwo, nedda ebizibu bikoma. Ekyokulabirako eky'ekimuli buli bwe kimulisa kiba ne prime yaakyo, n'ate nga tekinatuuka ku prime yaakyo kiba n'entandikwa yaakyo. Prime bwetuuka kitandika okukkirira, n'ate mu mambuka gaakyo kitandika okwambuka. Tho bwe kituuka ate mu prime kiddamu ne kikala. Kitegeeza ki nti ebizibu ebyo byonna bwe byambuka ng'era ekimuli, bwe bituuka ku prime bikala ne biva mu bulamu bwo. Omuti omuwafu omunene gutandika na nsigo, era ensigo eyo esooka okufunda. Gwe omuti gw'olaba ogwa ffene n'ogweyagaza nga gugabira ffene ekyalo kyonna, waliwo we gwavundira, naye mu butapowa bwagwo, mu butawanika bwagwo bwe gwavunda ne gukozesa era akawaayiro ako ate n'okufuna obulamu obupya. Tusigale mu kusaba, mu kwewaayo n'okubeera mu maaso ga Katonda. Nze nzikiriza mu Katonda nga mpita mu mwana we Yesu Kristo, naawe nakyo kkiririzaamu. Wadde nga nze ekyange ngamba kye kinkolera, sinyooma kyo kikolera. Era wadde nze ndowooza nti kikakata ku nze okukwagaza ekyo kye nzikiririzaamu. Ffenna abaatwagaza okugoberera Kristo baayita mu bikolwa ebyali eby'eddembe ebyatusikiriza ne tugoberera. Bwe twagoberera bwetyo ffenna bwe twafuna okusumululwa n'eddembe. Bannaffe abagamba tisobola kudiringana n'omusiraamu, mukatuliki, mulokole, muki, nedda. Okumuboora si ye solution, wabula atuyita mu bikolwa ebirungi, mu bujulizi n'ebirala. Omuntu oyo gw'otakkiririza eddiini eyo, omuntu alina eddiini gy'otakkiririzaamu osobola omusikirira ddala n'ajja mu ddiini yo. Tweyongere okukola obulungi, okukola ebyekisa eri bannaffe n'okusika bannaffe omukono nga bali mu katyabaga. Katonda ekyo kyokka kyatubanja, tewali kirala. Komyewo ne muganda wange mukwano gwe Gabinika mu mboozi yaffe nate. Twebaza gwe munanga atugoberera atulaba. Webale tugumiikiriza, webale kufuula nsobi zaffe mayinja nga tusobola okuyimirira tuwanvuye obulamu bwaffe obw'enkya era tulingize mu future yaffe. Nze nzikiriza nga tulinaawe gwa commentinga, likinga na sharinga, tulituuka ku mawanga tuligakwatako era tuligonza emitima gyabo abakakanyalanga ebyuma era balidda ku kkubo ffe tukkiririzaamu erisobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Kkubo kyeri ery'okwagalana, okwewaayo eri bannaffe, obutasala misango n'obutakotoggera munnaffe yenna. Gw'alina essaati ebbiri, engatto ebbiri nga Maffi bwe yagamba, osobola okuwaako emu munno y'atayina, n'omwonya okuyita ebigere, n'otamulifaalinga bunaayira
bannanga abamu bandifaalinga nnyo ku bazungu wefuna abazungu we bajja muyamba nedda osobola okuba omuzungu w'ekyalo kyo era gwe alaba interview eno amafuta ago nga kuwa gatwale mu linnya lya Yesu Kristo weewaawo ndine Gabinika olwaleero tukomyewo okwongera ku mbozi yaffe nate tuvudde wala nga tusenvula wetutuuse si kumpi wadde nga ate okusinziira ku bulumi Gabinika bw'ayitamu mu mboozi ye n'ebijjukizo ebingi ng'amazzi mu nnyanja nze ndabira ddala nga tukyagenda wala tuwa amatu yiga tokritisayizinga tovuma wabula tutegeere nti kino ekitakukolera waliwo omulala bwe kikolera bonna tugumikiriza mu mukwano omungi ogwo osanga ato enkya tukireeta ekikolera tekigumira matama abiri gyebale koso kale muganda wange nawe gyebale ku baba amaanyi geeyongedde amaanyi mpola mpola mukama asitula abo bebanyooma n'abatuuza n'abalangira kituufu amasimu gava buli munsi amasimu gava mu buli munsi ate olaba n'oluyimba lwaffe kati lwakubye Colombia ne Spain kambale Spain Barcelona Gabinika okakasa yali ankutereko video kyogamba nabo batulabira ddala Spain Colombia Barcelona gyotatuukanga oluyimba lwakusoose situukanga ne passport sinagifuna ojja gifuna passport sigimanyi naye oluyimba lugamba nedda yo wali ogirabyeko passport nagirabyeko walaba yakalaki wali ennaku nze ndaba eziriko ennaku zino ezagundi naye engeri gye sigiina sijja giwako nnyo obujulizi gye walaba yali yakalaki oba ya bbulu oba weeti sawa nze gye nnina ya bbulu naye tetambulangako naye nange ejja tambula ate gwogirina yagifunisa era yagiteekamu ensi esooka olugendo agenda duleeta mu makati g'omwaka guno guweddeko anti naye katonda waffe munene makati gwanga gwa 6 gwa 5 omwaka gujja ng'otadde wala nnyo agumira awo tofaayo ani nze kati nze mukama katonda awandaze mu makati g'omwaka kugana ekuumire mu kisa wekuumire mu kisa sigala mu buweereza kakati olaba otyo ng'oweereza abantu ng'obakolera ekisa abasoboka ab'e Colombia bayogera lulimi ki ab'e Colombia boogera Spanish oluyimba balutranslate n'oluzamu lu Spanish era ne ku Instagram ebiriyo babikyusa mu Spanish omuzungu engeri gy'adde abyogeramu bogenda ku Instagram babukyusa bakulaga nti yaddayo Gabinika yagambye Gabinita kambale n'agamba kembale naye nga agezaako olaba naye nga tabimanyi kuba tamanyi luzungu bo so mu lufuutifuuti tuni yabayiseemu tuni yamenye ekikolimo eky'obutalinnya nnyonyi yo yagenze yabiganye yayitidde mu kizungirizi paka Colombia ne Spain anti kati Spain wali ne Barcelona kati yakoze eti nega hapana tojja kundeka Uganda nzi mali nsawo zoko nebaliza abantu bonna abatulaba bagumidde ensobi zaffe ababagumidde obunafu bwaffe era bagenda maaso n'okutuyigiriza obuweereza buno ekituufu ekirina okukolwa bali nsawo bannebalizeeko kakati bannayuganda bannaye abali eyo mwenna abatulaba mwebale kutugumiikiriza bino byetwogera biyinza okubanga abali abamu olusi tebibayisa bulungi naye nga ate munnaye waliwo gwe kisobola okuyisa obulungi n'akiyigirako kati tweyanza nnyo ate ne bali ababa tebakisiimye nabo osanga tujja kukola yaye tebibanyumira okusingako awo naye nga mwebale nnyo mwebale ddala tubeebaza ate mwebale nnyo obuwagizi bwammwe era ne Metanik bongo ono naye agezaako nnyo omulimu ogw'amaanyi okulaba nga abaako watussa nsaba neebalize buli kiise yakubidde ku ssimu baneneyanza nnyo neyanzeege bamaama bataata baganda bange mwenna abali gye muli kati nyinza obutamenya mannya naye nga bambi bagezaako bakola bagezaako amasimu bagakuba ate si masimu gokka nekyalingiza ennyimba bakola nakati natadde akayimba akapya leero ku makya naye ngenza okutuukayo nga kaweza challenge nduza nga 10 ku 8
enenga leero luno kumakya sawa 12 kwemu bakayita baby girl kimaze kaseera nga nsengejja olabika bulungi funamira weerabe erabangako bikuwanga birungi tosagasaga nosaanidde abatabuzi tobawange ensulo muwala terya kufanagana baby girl nti ofaanana bulungi funamira weerabe weerabangako ndikuwanga birungi tosagasagana osaanidde muwala terya kufanagana baby girl terya kufanagana baby girl okuyimba oluzungu luzungu nduyimba sibu soboka baby girl akazungu oba kagenze deep akazungu baby girl nze namala kaseera nga nsengejja mu butono n'ebinene byagejja kibebe kyange sembere no tutelele ntende muwala gwe mubiso gulimu eddekende naguzeyo ebinika masepiki nakambe beibe jangu bebe tokosa matooke siri kulumya njala tolikogga njana kulugera nga kubirimba wewaawo akayimba akani akaproducing akayimba ako nakodewa producer mita Yaledi producer Yaledi Yaledi studio bagita bati studio bagita double kick double kick wewaawo mbani sabu nebalize kuba kyemmanyi Gabinika Yaledi tewamusasudde Yaledi yabadde offer kyamazima simanyi nzana kyogera kubanga ekituufu kaŋŋambe nti yadde offer kubanga namwene akasente kali katini nnyo meka namwe mutwalo bajali bamusanvu Yaledi mukama akuba omukisa era Yaledi neyanza muganda wange neyanze ango Yaledi wewaawo twalongamu namwa sente ntono nnyo nnyo naye nakinkolera akayimba ate n'akawa obudde twabonabona ne Yaledi yo ku surface Yaledi omusajja kuva wala ate atujjukira era otuuka wali atujjukira lwatuukawo nanga muganda wange kubanga yakola ne Kambale kati ne kano nako yagaye tukola akayimba kaki ate nga nejo musanvu kibanja mpola leetayo omutwalo leetayo ettaano leeta paka weziggwayo nali ngenda okukakola nagendera ku ggaali nasotta ggaali eggaali eyo wajja mu kyalo maanyi ga kifuba mpozi jajjawo yagikuwa ganja gaali yange yagimpa eyo era nagisotta nengenda mpola nagikanisa kuba yali etonya neŋŋamba ŋŋenda Kambale bebigaalo nenkakola wewaawo Gabinika manyi muganda maama afudde maama atufaako ennaku etandise okubanyonka ennaku yatuluma twabeera ewaka ennaku neetuluma nga tunoonya omununuzi ayinza okuba akatisiti bakwatako abajja ewaka abasoboka ane nga talabika sisita atandise okugenda opakasa ku ssomero sisita nga agenda ematale gyayasomeranga ate nga bamuwadde basale naye nga mu basale ye balina emirimu yagyakolanga omanyi bafaaza abo balina ensuku nnene balina ensuku bafaaza bukatuki birina ettaka kati yaligendanga ne balima ne basimba kasooli nayambako abasisita ne bamuwa akasente akasaamusaamu koodi yali ku basale kati najja ate waka nasobola okubudaabuda ffe abaasigala kuganga embeera tesanyusa ebinyeebwa mutandise ofuna amannya amapya ebinyeebwa nga tutaba akanyeebwa ab'enjugu ate ebinyeebwa biyita njugu abalala owaayi bw'enjugu olina enjugu tutunda ebinyeebwa tutunda emiyembe tukima amazzi tusobole okwenunula emiyembe gye twagitundira ddala n'ebinyeebwa gwali mulimu ate ekinyeebwa gwali mulimu ffenna si muwala si mulenzi olwo nga tetwanna tutwala tuli waka tewali atwala tuli awo omukisa gwe twafuna nga maama waffe yali yatubudaabuda nga waali yatuyigiriza buli kimu bweba nkumbi nga tugikwata bwe kiba ki nga tukikola era bwe twawumulangamu nga mu buto bwaffe kuba tekwaliko omuto oba mukulu
buno bwe tusinganize kwanze nali nsembayo nenga ndi bwe nti ngolusi tugenda ke waffe mawogole eyo bano gibadde abantu gibadde ba commenting ate mawogole eyo kaje tuwumulire olusi mu bo wolidde obwo lumu byonna byotalyerabira yembidde gye baakuwa. Embidde twagirya ziri enchenga zo zaali nga tuzifuna enchenga nekati embidde yatuweebwa buweebwa. Ani yagibawa? Embidde waliwo omukulu yagituwa koze luli namwogera namwogera kojjaffe yatuwa embidde amatooka amangi abaana nakibuule bawe akakatini kali ate nze munnaye nalina oluleekereeke omanya abato obuto obumanyi nze olumulaba nga nziruka misinde kojja agaza abaana abato zimanyi ziba za ssanyu kumbe gwe baziwangira asongayo mumwe mujjako liri mbadde neerabidde kikyekyallako naye mukama nsaasire kubanga bambi kojja nga ate naye yawummula mukama muze mirembe kuba munnaye omuntu eyafa ate omuvuba gatasobya kati ebyo byayita ebibye omufu tasobya naye omulamu asobya. So ebintu ebyogerwa ku mufu bimwogerwako nga bisinziira ku bulamu engeri gyeyeyisangamu butambuzangamu. Nze nsubira abantu balekerawo okwerimbika mu kufa nti omuntu bw'afa tebamusalira musango nedda ekintu obubi bw'oyisa banno gwe muntu mwana Katonda ali atugoberera kubanga ekyamazima era bw'okimanyi nti mbulamu tolibeerawo lubeerera. Tekerawo okukola ebintu ebyeffujjo ku banno obulamu obuddako. Nze nyumirwa nnyo omubbi n'ayitibwa omubbi paka ku mulambo gwe paka bwe guziikirwa omuntu omubbi ayiti mulekera okwerimbika mu kufa nti omufu tasobya kati omufu tasobya nedda. Bw'oba wasobya obba amataka g'abantu okwata abaana abawala okabasanya abalenzi otugumbula banno obbye ssente z'abalwadde buli kimu okifutyanse olimba ne ku ntaanaayo obubbi bujja kwogerwa. Lekerawo okwerowooza nti bw'onaawummudde ojja kuba owummudde nedda. Obubbi buba bubbi omubi aba mubi era abantu balekerawo okwebuzaabuza nti omufu tasobya ate oli abadde mulogalo z'abantu bonna abasse atukuntaana ate bagambe nti tabadde mulogo kibinyo. So abantu bayiga okweyisa obulungi mu nsi olwo nno n'amaloboozi agalirabikira ku ntaana zaabwe galongooke weewaawo. Kakati twabeera ewaka ennaku yatuluma naye nga naffe bwe tuyambako mwannyinaze olw'ensonga ye bwe yayiribanga eri nga naffe eno twegattagatta. Twalina mu lusuku eyo waggulu eyo twalinayo akabanja nga tulinayo omuyembe gwali gwakawoomera omuyembe ogwo nga gussa kati nga twagwekwatanga abantu nga tugamba leero no sizoni y'abantu bameka ng'era bojja nga muginoga ne mugiteeka gyonna wansi ne mugigira gino tukola emiteeko tujja ntugitunda naye wadde mugitunze sente ezo teziba nti bali tikiriza nti bali tebaafune ng'era nabo bafuna naye mu kusaawa eyo anti kati mumbaako kemusinzaako kale akatini kemulyako naye nga sente zisigala zonna zirina kudda mu bikozesebwa byammwe kukwawulako okukola biki bwe tutyo. Twalina muganda waffe yatandika John yatandika ebinyeebwa kati nekuddako Beni kuddako Betty nekuddako nze ffenna ne tukola omulimu ogwo nga gwe gwina okutulabirira ewaka. Mu nnaku empitirivu bwe mwadde ewaka abalogo bali ku kyala abasezi n'abantu b'emitima emibi abakuba maama olumba olwamutta nga bwe watulambika mu mboozi Jozi Onyumya baawummula baabavaako oba enkuuli yayisituka butaate olw'ensonga waayita emyezi nga5 ng'omukazi omu azzeemu afuuse ekirwadde gye tuli yafiirwa abaana 2 ku lunaku lumu. Ani omukazi yafiirwa abaana 2 ku lunaku lumu. Abaana bali mu sayizi zange
olwo nga nkuzeemu nange yafiirwa abaana babiri ku lunaku lumu mukyalo oyo naye tetumanyi oba oli yagamba nja kyekolerako kubanga ffe twali tulina kyetukola tuli bubeezaawo omukyala yafiirwa abaana babiri olunaku olumu mami gwe yagamba omugenzi maama gwe yagamba nga nti yandi obubi oba ffe mu ŋŋambo kubanga maama abulira nko bali bakulu baffe fe abato nga tulaba tikirina nnyo kigenda kukukolera naye ku olwo omukazi oyo mutukulira mu ŋŋambo ezitwawuliranga nga ffe nga tulinga nga bamusongamu omukazi yafiirwa abaana ku lunaku lumu babiri n'atandika okukaaba amaziga ku kyalo kale semwandibadde gwe singa teyali gundi abaana bange tebandifudde singa teyali gundi nenga bwe yalinnya lyani yamukadde nimfunge tukuze namu myaka nga kwanze yali asemba buto nali myaka nga 12 siza abaana bali myaka 12 twali twenkana zinali nenkana nabo omu yali nali nenkana naye omulala nga ali wansi mwaka nga gumu era nga bwe tukuba akadongo kamu waffe oyo nga tuyimba fena tuli bayimbi mabaala abana wala kipayipa yawe nti okulya nti gundi afudde ne bagamba okulya ne gundi afu olunaku olwo baali balamu olunaku lwakera nga tetwazannya nabo nze yali omuto nazannya nabo kutirima tudde eri ogenda okuwulira yasooka yafa po sigenda bamenya amanyi ne bagamba ewokubiri po omukazi n'asanyalala tebalidde butwa ne bafa ono yafa bagenda okugira temmanju nga n'omulala baafa ate yakaabira agamba nakibuule yakabanga agamba linnya singa siggwe abaana nge tebandifudde ye yakitegera atya nti nakibuule ye bwe yakaabanga olwo ekyalo kyonna kyerolera kigamba nakibuule ataakoze ekyo ate nno ekyalo kyagwamu nakyerawo nabe bantu bali awo bagamba kiki naye ate abantu abamu baali bamumanyi omukyalo ayinza okuba teyali ku mukadde yekka abantu baali bamumanyi ayinza okuba teyali ku mukadde yekka omukyalo ekyanjawulo kye yakolanga ku kyalo ekyamuleetera abantu okumumanya okumutya kakati omukyalo oyo nakunyumizaako mu mboozi yaffe yasooka omukyalo yakwatanga akataala nga akassa ku mutwe yali ye katadooba nakuba lusamooga yali ye tekatekanga ku mutwe bwati natambula navanga wano n'ekibuyi nga kaaka ate n'emiti nga gikyali edda ng'empewo ekunta olukunta kutu nekagira kagenda nekakomawo nekagenda kiro nadda ate emisana emisana nedda kiro yaitangamu kiro mukyala gundi nedda munange anti munaye nsagadde kagire kale kamunyumba kajja kwokya abaana nekajja kwokya abaana akabiti tolina eddo bitibwa bwanga bwakiti ku kikonda bubeerawo kiki ekyo kutwambuza n'akataala ku mutwe omuntu asibye enviiri akatibitibwa gundi lwaki tekagwa osobola okukikola ggwe n'okateeka ku mutwe nga tekagwa tosobola kuva mu kifu wawona onyirivu naye ye ssebo ng'akagira bw'ati natambula nava wano paka nga n'ekibuyi ng'empewo bwekatwala bwekagende bwe kadda oyo yalina ebyafaayo teyali mwangu kataalako kaka yakolanga tewali kyaki yakola yakolanga n'ebirala ebiyita ekiro manya buke kyomanya abantu batandika bamusongangamu era bwe yafiirwa abaana ababiri nabe n'amugwira amaziga yakabanga agamba singa siggwe abaana bange tebandifudde sigenda mumenya linnya toyalinnya omutwe ne sijja kulyogera sijja kulyogera ku kyalo okwo muntu ki gwe yakola ekikolobero naga nti nanga ntandise ng'ogyeko maama kati ekizibu kye twalina edda abantu bedda bafanga nnyo bakita kiki siiri nga teboogera akimunyigira omwo nasooka n'alwanako bwafuna omwana gwe yeesiga omwana omukulu gwabuulira gundi yankola ati ng'asirika mwabasigadde temumanya
naba kakati oba akafuna ekintu ngoba kugana na kiri oyogera kino oyogera kiri eyo gyotomerera nebo balabanga ne balaba ne basirika ne bakwata n'agamba koloti no wano weewalewo no gado akyangana kontokoloti fo gambira ogundi okoloti nga naye agamba okkantegedde kati kanonye ange endala oli omukyala eyatta abantu ababba ebinyeebwa bye naye yali ku kyalo kyekimu ekyo kakati omukyalo oyo ate n'akantu kano lwese n'okaleeta kubanga mu komiti z'abantu ze mbadde ndaba ng'abamu bagamba ebintu ebyo ddala byali waffe nzinga saabirabako munaye gwe tewafuna mukisa osemba buli bintu byali wammwe kakati kambayo prove katono omukyalo oyo ayina ebintu bye yakola ne bwe yakola ebintu abantu ne batabuka ne bakwata ennyumba ne bagikoona ne batema ebitooke teyabifaako ekyasinga okumuluma ebinyeebwa bye ebinywa byamuluma ebinywa byamuluma bamukwata ebyo byonna bigenda okubaawo ng'omukyala ali mu kkomera ozanya n'ensi eno olowooza yali bweru ng'ali nabaawo yasinziira mu kkomera agamba balidde n'ebinyeebwa biridde wabula munda temuli ebinyeebwa byabwe byonna mubikole naye ebinywa mubireke oba mwali amaanyi genze naawe omukyala eyo abali eyo gwa wakana omukyala omanyi faamu y'ekyampisi faamu ya Ssaalongo John Ntale oyo n'abakojjanga pale twawumula nga tugenda wa genda mu faamu ew'ekyampisi eya Ssaalongo John Ntale ffe twali tubeera naye omukyala oyo gwe baaliira ebinyeebwa abantu abaafa basoba 219 ku abiri awo baafa eyasembayo yali chairman w'ekyalo yajja n'amugamba yamukaliramu nga wamanyi wa chairman omukazi yamugamba ekintu kimu naawe weetadde ku mugendo nti wa bali afa bafa byabwe nti kale gwe gwajja okusembayo bano bonna bajja kugenda gwajja okusembayo ow'obujulizi chairman n'amuba kugula n'amukola bamukomera yamuzaayo n'amugamba ddayo naye amazima ga Katonda mu ggulu ekyatuuka ku chairman okimanyi chairman yafa alya muddo chairman yayita mu faamu omulaalo ow'ewaffe owa kkojjaffe ye yasanga chairman ng'agenda ayita omukazi erinnya Njala gundi ndeka saidi ku binyeebwa byo zizana z'omusango saidi ku binyeebwa byo nga kyakaaba n'atambula ngadde ekyampisa ayita mu faamu abamanyi Semba buli ayita mu faamu n'atuuka ku luzzi twatusenako amazzi oluzzi ekiyisayo kyampisi guli omusambwa gw'ekyampisi eyo faamu eri mu kyampisi ekyampisi luzzi omusambwa gwe bayita oluzzi bayita kyampisi gwawo gwo omusambwa kyampisi omusambwa baguyita kyampisi lwali lukala ne lukalanguka ne luddamu ne luleeta amazzi ne lukala esemba bula amazzi gaali mafu kuva dda naye nga dwa amazzi gabaganyirira esemba bula amazzi gaba gamu nnyo nakati naye nga ga amazzi gali gaba tegisigamu nnyo nga buli yeegomba asenaawo ente zinywera muli naye nga n'abantu we banywa tebalwala omusajja chairman yayita mu faamu omulaalo yajja n'agamba maama waffe n'amugamba nsanze omusajja chairman naye ng'agenda agamba ndeka naye nga erinnya lyayoga sirikola ki ndeka nvaako bwaguluma ku ttaka omuddo bwagulya ng'ente bwakaba ng'ente ndeka chairman w'ekyalo chairman n'agenda ne yeesuula mu luzzi chairman yafiira mu luzzi lw'ekyampisi kati amanye Semba buli anoonyereza ekyo amanye Semba buli kyampisi luuma bulakati genda onoonyereza ekyo adde awakana chairman yagenda alya muddo ng'ente n'ayita ku mulaalo
omulaalo nga kutte omuggo n'amugamba oddawa niwunineka mbakozesa musango zino nga byayogera n'atambula n'agenda nga bwakula omuddo bwagulya chairman n'agwa mu luzzi bo olw'omusambwa gwe bayita Kyampisi oluzzi lwali mu faamu ya kojjaffe yafiira chairman mwe yafiira. Omukazi n'abuuza abagendeyo mulaba chairman tagenze nti agenze nabagambye ntya omukazi yewaako obujulizi bw'atyo omukutuga abantu ngolo bujulizi kuba yagamba nabagambye nti nabagambye ajja kufa ate muntu n'afa ate dda amateeka gali awo. Omukyala Ssefoloza tewamuwulirako Ssefoloza yeebika nti agenda kufa. Ife bajjajja baffe bagenda ewa Ssefoloza jjajja omusajja nga tannafuna ajja mukyala yagenda Ssefoloza ewuwe mu nju mwayakanga Emunyenye nga zikola ng'amataala ate kati kyogamba mudda wali amasannyalaze ffe mukyala amasannyalaze gajjangalabo eno mu kibuga gaali gaaka ng'emunyenye zezaaka emunyenye buno butambula obuuka obwo nga zeekola akaganda bwe kati ne zikola balubu. Bwagamba njagala kugenda mu kisenge nga zitambula, bwagamba njagala kudda mu kiyu nga zigenda, bwagamba fulumako bweru nga zigenda. Ssefoloza yakeera ku makya naye yeerangira n'agamba ngenda kufa nnaku z'omwezi bwe ziti lunaku bwe ruti. Era yayimba nga kayimba Ssefoloza abantu batandika omuyimbira obuyimba. Kakati Ssefoloza oyo bwe yamala okwerangira nti agenda kufa abantu ne bakuŋŋaana mu baakuŋŋaana ne jjajja waffe omusajja mwe yagendera ye gye mukyala yali agenda namuga sigale wakokole ki ofumbire abaana kale baze ye naakola ki n'atindigga bagenda okutuuka ewa Ssefoloza ng'abantu balinga nga 600. Ssefoloza nga tannafa weeyangira nti ngenda kufa ne balinga okuŋŋaana. Ssefoloza jjuke yali mukyala musabi ne bwe yagamba nti nno ngenda kufa gwe yakibuulirako yatambuza ebigambo yabuulira Lusaasaanye n'atambula Lusaasaanye abantu bajjanga 600 tewaali na ssimu bakuŋŋaana bwe bati nga babembedde abantu nga bangi bajja lunaku lwe yagenda kufa lwe yabagamba batandika okujja before ng'olunaku terunatuuka. Baba yagamba ngenda kufa yagamba lwakuna kufa lwakuna batandika kujja lwakubiri nga bayiika buyiisi nga bagenda okulamaga. Ssefoloza bamumanyi abantu bamumanyi bamuwulirako abedda abo. Ssefoloza yatufugira bw'ati n'afukamira mu luggya Ssefoloza n'akuma essaala. Abantu balinda kimuzi were sawazi yagambye 8 bwe tiririridde azikire. Ssefoloza munnange Ssefoloza nga asaba ssala Ssefoloza nga balinda Ssefoloza buli muntu ng'alinze kimu Mukama Katonda yagambye Ssefoloza nkutwala lwakuna ku saa 8 sawa zaako ono 8 nga Ssefoloza mulamu tteke ng'amugga obudde bwaffe mbooko kiikaabe. Ssefoloza nti mundeke sirina gwe nawadde ebbaluwa munnange Ssefoloza abayambi abazira kisaawo temutta muntu tebulako mateeka temugatwalira mu ngalo bakutte Ssefoloza muwazeewaze paka ku poliisi. Ssefoloza atuuka ku poliisi abagamba ani gwe nawadde ebbaluwa ani gwe nawadde ebbaluwa. Abantu baganya okubuuza ebibuuzo ng'oyogera nga nkubuuza nnyo bagamba tekikutowuliriza Gabinika soka omubuuze nawe ebyo by'amanyagala okubuuza webuuzeyo Gabinika ebuzaabuza amanyagala atujirye ku mucyo vayusa ebisinga Gabinika ono omubuuza ebibuuzo nga njagala kati mbanyagala okubanga tandika nnyo kwa muganda wange ali oli bannaffe abatali sharp nga mmwe abakomplaininga kukubuuza nga yeetaaga kumukwata mpola. Ate nze nsubira omuntu yenna hosti omulungi atambulira ku muntu oyo asinga okuba siro
gwa concentrating ko bana bali fast bayinza okumenyekamu naye ate n'oli alisira bategedde emboozi kakati Ssefoloza embooko bazi kuba Ssefoloza bamukaliga mukadde ate bamwongeddeko emboozi myaka 10 munga mu 10 naye budde abantu tumalidde obudde wajje tuvudde abantu batambuzanga bigere zijja wange yavako abasumba babo bayise minziro wa tesasinga okubaleeta kukakasa Ssefoloza olunaku lwe yagambe olwokuna mukama lwe yagambe amutwala kubanga ekyalo kyonna kyali kimanyi Ssefoloza nga buli ayitawo Emunyenye zakamunju yege mataala era bwaziga mugende mu kisenge gyendaga nga zigenda Ssefoloza nga asabira n'abantu Ssefoloza alina amaanyi gaani Ssefoloza afa lwakuna ku saa 8 Ssefoloza tujje twerolereko yalina emyaka ng'emeka Ssefoloza alina emyaka 10 nga 10 ebyo byafayo nga bikoze Ssefoloza sapulete va wano yali atambula akyesimba obanga naye wesikugambye akutama bambi yali akutama wotangambye wesikugambye Ssefoloza watuka ku poliisi abasirikale bamugamba nti wakyo wakuita kuguza okusasamaza abantu Ssefoloza n'agamba ayina ebbaluwa nga mmuyita ajja agindage bamukubye ku byolo emboko zizi ne bankubidde ki sina bbaluwa gwempise nga bayita bakomplainani nga tiwali n'omu agamba nti kituufu omukazi yampise bonna batindize lugendo lwabwe mukyala nze ŋŋenze mukyala kaŋŋende ndaba ekyafaayo mukyala nja kujja kamera tezaaliwo obudde obwo munnaye basirikale bagonjoola ensonga bazitereeza nti kale Ssefoloza addayo nti ye Ssefoloza ngadda ng'agamba addamu alabikirwa mukama olunaku lwe lumu era lwakuna essaawa ze zimu Ssefoloza teyayita adde omuntu wabula yafunayo omuntu gwe yeesiga n'amubuulira ndowooza kyali nti ng'alina okubaako gw'abuulira okutambuza ebintu bye Ssefoloza nga bukya ku makya olunaku lutuuka teyayita bantu kati oli aleka yabuulirako abantu nga 3 naye kwatidde mwana wa nnyabo abasatu balaba ekyafaayo Ssefoloza yafa naye obuzibu bwali obu teyafiira mukadde kennyini keyayogera nti saa 8 era nga bezaali yafa ssaawa nga 10 kitundu naye nga kwolwo era yafa Ssefoloza era Ssefoloza olwafa ekire Emunyenye ne zaakira ku bantu awo nga ziba mulisaako mulumbe Ssefoloza olwamumbuuza mutaka be tewali Emunyenye addamu kulabika olwamuziika Emunyenye zonna ne zibula naye nga bali bamudda akayimba bano abataddayo Ssefoloza amaanyi ga sitaani gamulimba navumaganya eddiini n'agikyaya Ssefoloza ne bambi amaze odduyimba lufulumya ate oluyimba luddayo lugenze naye ate n'addamu ekyalo balinanga wadunguno Ssefoloza amaanyi ga sitaani gamulimba okuswala kwa Ssefoloza wayitawo bbanga naye bambi amala n'addamu n'afa wayita wiiki sindoza nga 2 n'addamu n'alangira olunaku lwa naye nga abona gwabuliddeko omu gwe yeesiga talina bulyako abantu abalala nga 3 era abo byalaba ekyafaayo Ssefoloza addamu n'afa naye mu baagenda ne jjajja wange omusajja yagenda ku luto eyasooka si ku yookubiri kati ensi bwetyo Ssefoloza olwamuteeka mu ttaka bwati n'abulirayo Emunyenye zagenda n'abantu Emagombe Emunyenye tezawerekera zasigala mu nnyumba nga zaakayo olwamugirayo tebagenda okudda nga bali mu nzikiza kyanjawulo ki ekyaliwo nga Ssefoloza bamuziika Ssefoloza anti kati ffe mukadde ate munaye jjajja yatunyumiza yatukomeraawo tuddeyo twavudde bwali ku mukyala yali atamusika Tadooba nenkubuuza nti omukyala w'ebinyeebwa n'owa Tadooba baali ku kyalo kyekimu nga njala kulaba bunkenke ki abantu abo bwe baali batadde ku kyalo tebaali ku kyalo kimu so ono wa Tadooba yali yeetikka ekyalo kindi mu 5 nze naabalogo w'ekyalo
ono yali weno ewaffe eno kate twawumulirangayo. Ono wokukyalo tewali muntu yali amusobola. Owokukyalo omumegga anti kati ekizibu kye yalina ebintu yabikoleranga mugundi si mu kamera nga mmwe musonga olunwe naye nga temulina nnyo mulogo yaso Emunyenye amulaga naye gwe oba musabi naga naye gwe weyita ki. Abasajja baaliyo bamuzeeyi naye nga ate nabo bakolanga bo byabwe ate nga bo balaga nti tebali mbino byagundi. Muzeeyi yali muki waliwo omuzeeyi gwe nagamba ow'ekyuma abo bo baali awo naye nga ate bo tebali mbino nti bagenda kujja beŋŋanga ekyo. Buba tontabadde sijja kutabaala bonyabonya abantu bonna gwamanyi nange ndi ku lwange abaaliwo awo n'abalira nga bomanyi ekyalo. Tontabala sikutabaala mutala gweroga mutabago naye ndogogwa yingirira gwange tukwetuke kyekyali eri. Kakati nkutteko kaawo okakasa abantu nti badde oleeta bujulizi kwanga mumu abantu bawakana ate munaye abegundi bawakanye nnyo naye kirungi nnyo kuba ekyalo kyabwe bakyagala bajjumbidde omulamwa bajjumbidde omulala bagamba tujjukize muneffe tetumanyi tetwaliyo abamu bagamba tetwaliyo abala bagamba nze ndi werugusuulu nze ndi wemateete nze ndi wecampisi nange nali waayo kubanga wantu waliko jange ne maama omuto mbasiri waayo bawaayo sebo kati mmanyiyo eyo nyini eyo gye bawakanira eyo sisita wange maama oyo maama waffe oyo muto yali mukyala nga tuzuukuka ku ssaawa 8 okugenda okulima 8 ne tetwaliko Sunday twaliko lwa 6 tewali sabiiti mali muzika sameka 8 enkumbi mugitandika 8 temwali basezi ate basezi yezali odaze fuluma bakusalira yaadi goloza bine byagundi simanyambu muwalime wano emimondo nali ajabwerere jabangawo ni wama ameno gitwawo mulyango olenseri yetu nyize waffe eni mimode nga gibaawo bachala balimi ba lumonde matoke gadda kitone buddo bwe gundi semba bule naye muganda wange enkumbi ngekanga yadi ojimanyi yadi wenkana yadi olaba gate eyo olaba kana akuma kano okalaba kano akakuma ako ye yadi eyo yadi yemu kati nga bakuwa yadi nga 7 oba 10 mu maaso n'okalakata faka ekibanja ekigwera oba olimirako ennaku 3 gwamanyi azuuka saa 8 ogenda okulima 8 ne mugenda enkumbi n'ekaaba ne ziwera zigenda okuwera 2 awo mwabatalina amaanyi mu obukyali obuvubuka obutototo obwana ng'ogamuganda ngenda kuba ku lumonde nja kuba ku lumonde nampa nti kale ng'akutwalizaako muganda nga tovaawo nga tolumaze twannyukanga 10 oba tekwali anko Sunday n'olwo Sunday nga lubanga gundi kujja kusandisa okunyukanga ku 8 tunaabako ntufuna etutuula naye sisita wange omu Betty sisita wange oyo babazuukusa zali sawa ku 8 era ku 9 awo ate omwezi nga gwememula ne bagamba twakeereye edda ne balumba bayita mu champisi omwo mu champisi oluzi lwa champisi wali lwa Musambwa naye kati Musambwa bayita champisi naye kati family ne bajiwa champisi batambula bayita omwo mu champisi bagenda muganda wange basange emmotoka ku ssaawa 8 ng'eri mu ttale ku ssaawa 8 emmotoka eri mu ttale weeyita kakubo tewali kkubo lya mmotoka busaana obudde obusaana bwali bungi nga busaana kuba eri busaana obusaana obukutte emmotoka ng'eri mu busaana mweyita eyaka amataala wabula sisita wange bwe baagira bati sisita wange n'abagamba musoke ng'emmotoka ejje bagoba
bagenda okulaba waliwo omusajja eyajja n'agidda bwati mu maaso omusajja nga adduka akola bw'ati adduka yeenyoola ng'eri mu ttale tewali kkubo buli busaana bayisa wakagaali yayitamu ng'akola bw'atyo oyagala naggooteguka ku layini n'ow'ebigere tewali kkubo lya mmotoka kuba liri teyali kkubo lya mmotoka si maini mu ttale ng'emmotoka eri mu ttale ettale lyenkugambako muganda wange eddene ettale eddene ettaka likyaliyo tuli ku ttale ng'oteeka amafuta ga 13 ne weetoolola bw'oti ku booda piki emmotoka ng'eri mu ttale bw'eti ewaguza mu miti ebasange kiro saa 8 enkumbi zibali wano batagala badduka badde eno emiti bazisudde emiti gyonna bagigira gigira bugizi basudde n'abagamba mudduke waliwo omukyalo wa neighbor we bagenda webagenda ew'omukyala bakonkona ennyumba omusajja omukazi aggulawo emmotoka ejja omukazi aggulawo bagamba kiki mwe baani teyaggulawo yadde mudisa nagamba mwe baani ababbi b'ekiro kino emugamba munnange fe abawasenga w'abaana kati njogedde senga w'abaana ematete bajja munonyeza kuba yamanyikiddwa senga w'abaana kikyate nti munnaye emmotoka eri mu kutugoba ndi motoka kyesawa zino olama mulimba naggalawo eddirisa nabagamba mudduka muyingire ekiyungu teyabaggulya nnyumba ye wekyekanga okimanyi ne badduka ne beesoga kiyungu babeera mu saka saa 11 okumanya baali bakedde ekiyungu teyaddamu yabula emmotoka nejja neeyitawo neegenda weeyita busaana naye nga baliwo bbu miti bwe kuzuuka 11 emiti giri waggulu ng'emiti giri waggulu tewali nagumu gwagudde eyo yensi Gabinika wangi soke tukoma tuddeyo wali omukyalo oli owakatadooba maama olwafa wayitawo emyezi 5 abaana be babiri ne bafiirawo abaana be baafa lunaku lumu myaka 11 12 kwanza omunanyinkana naye tebalwala kyensijukira omu ekyenda kyetugga naye kira ku olwo kyamangu awo kyetuze netibalwa ndi byaddwaliro simanya ali eyo bankulimbi abaana babakatwala ne babaziika neffe ng'ennaku ewaka weeri twabeera mu nnaku ne tubeerawo ne tutandika okunoonya ku bakkojjaffe tulaba tunaafuna obuyambi abatuyamba wabula ennaku yatuluma naye nga tulina bakkojjaffe bali awo kumpi ennaku yatuluma ggwe omwenge temukyayiisa ate oguyiisa otya baala yagwa ebbaala buli kimu kyagwa obukoko bwavaafa dda tewali muntu yababeresaayo kabuzi natenante kati ate awo bwe twatundanga obunyo bwaffe ffennyini nga tungaoli kati bw'oli wagulayo bakabuzi nga sobola okuba munene mga nkwaddeyo kano ntandika mpola kwezimba nga bwe baleka bayigiriza okukola naye nga tewali kigenda mu maaso kuba ffe ennyumba eyali ewaka yakazimbibwa kati juzi wano gye yalekawo maama yatonnya maama akyaliwo ng'etonnya ng'akyaliwo 2 mwezi kuyafiira ng'etonnya paka juzi wano tenaweza na myezi badde endoozi 3 ng'ezimbiddwa omanyi kwebadde etonnya ggwe nga mu tawuni yafuuka ekifulukwa naye ng'oza tiyalina baganda be kasukaali kabuze sukaali sabbuuni kati sukaali twakoonanga twagendanga waliwo omukyala awo yalina ebikajjo bino ebya singo nga 2 olwo ebikajjo bye yalinanga kati nga olusi tumulimirako n'atuwa ebikajjo ne tubisekula ne tukwata amazzi ago ne tugayiwako ne tugayiwa muli nga yiswe sukaali
Sukaali nga sukaali omujjawa. Sukaali nga omukoledde ki? Kati twabeerawo netuuka ntubivaako ebyobukojja tubiveeko tubaleka tubiveeko tuyiribe. Sisita wange n'amagamba kati nze ngenda kuweererako omu kyokka agamba okumpeera naye nnyini omulava yali mwezi 4 ngenda kuyambako ono akati bali abamu bambi baganda baffe ate abamu kati waliwo yali mu siniya 1 ye naganze kanveeyo kasita ntuuse mu siniya mutwale bano kanveeyo ate muganda waffe yali amuddako awo. Waliwo omukulu yoyo yeti yasomera yabiva nako ebyo atabiriiko wadde. Kakati jjajjaffe gye yali nalaba nga kisusse. Jjajjaffe eri omu kyalo nawulira nga yazala taata nagamba yali mukwano nnyo gwa maama nagamba kisusse kino kiriwa ewa mukamwana sikirabangako. Jjajja kye yakola n'atutumya natugamba mubaleete bajje mbayite bajje abaana babeereko wano naye nga tayita bonna abamu ayitako aba babiri abali basembayo nze ne gwenzirako omulala yali afudde kati nze ne gwenzirako awo omuwala n'agamba bajje nti ate bali bannange bayiye bano benja okukola ki tewali kujja n'omwanyega tewali yenyenye. Ne tukwata ekkubo ne tuteekamu obwanguwa nga totewaali olina kuteekawo kagoyi n'okajjayo n'osiiga akazigo n'okuba akazigo olugendo ne lutaba. empala ogikubya akakindo ojja wa paasi ogijjawa jento ogikubiraddeko ne kooti paasi kati twalinga tugolola naye ng'ogoloza kikopo okiteekamu amazzi agookya kati gwe n'oteeka kana akaliro n'oteekako kana akaliro bw'oti gwe paasi ogimanyi gweosobola okuba ne paasi gwe. Ekikopo kyali kifaananga kiti? Ekikopo kyalinga kya paasi kale gama ekimanyi kikopo kya gama kiba kibayite kya paasi ebyawe bigolola ebyo. Gwe mwana Katonda ali myaka emitototomu atalaba ku bikopo bya gama. Ebikopo babikolanga mu bbaati byalinga bya bbaati yaffe kati ababirabako bwe mba nzizeko wansi okusika tutambule ffenna byalinga bya bbaati gye bayitanga gama. Kati Gabinika nga mwe muyiwa amazzi agookya n'okiyisaako bw'oti watu isiza mu mazzi gookya nga togayina gajja twalira obudde ng'oteekamu amanda n'oyisa ku mpale bw'oti muteeka amanda n'oyisaamu n'omala n'oyozaamu n'onywa kiddamu ne kikola muliro si mubi. Ebikopo byabibanga birungi ebyo ebyabikolanga birungi simanyi lwaki baabijjawo. tulindeko okusala ekkubo tugende wa jjajja kuba wajjajja nawe olugero lwayo lunene terwenganika soke tudde wano. Sabbuuni mwamujjangawo? Sabbuuni bigombe. Ebigombe kyeki? Ebigombe by'amapaapaali mwabikolanga mutya? Ebigombe tulinga wadde papaali nandikulaze ebikola ebyo kigombo kinoga bulungi n'okisekola nekikola ekyovu ng'ekya omo n'okuba engoye zo n'oyiwa mu mazzi no. Twabanga mu kyalo oba terutukudde ani agenda okunenya? Tiwali ayinza kunenya terutukudde. Eri embeera nga yeyaguza lujjo teri muntu gwonenyeza tolina kyonenyeza muntu kiri wakyali bw'ati